Njagala kusooka okwebaza abantu b'e Nakaseke. Mpulidde ebintu bingi ku radio ne TV ng'abantu baga abantu b'e Nakaseke lwaki tebalonze Lutamaguzi. Njagala kikiryalinga abantu b'e Nakaseke bannonze ebitundu 85 ku buli 100 era tewaliwo we saawangudde. Nze obululu bwange Salimu Sale ye yabubbye. Salimu Sale muganda wa Museveni asula ene Nakaseke yazze Nakaseke n'ayita ab'akakiiko k'ebyokulonda nga byonna biganye kubanga buli wamu wonna nawanguddewo era ekiro nga babagambye nti bannange oba biganye ku ttale center Salimu Sale n'abayita mu maka g'omwami gwe bayita Ssengonzi ow'omutawuni e Nakaseke n'abagamba nti mugende mulangirire bakandideeti baffe bonna ab'NRM basebo nawangudde Nakaseke diara fomu zizo nazo nzirina diara fomu zikakati ene waffe nga tugenda mu kulonda Salimu Sale yakyusa abadde akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe badde bayita Fiona Kunihira n'aleeta omukyala nga wabula wiiki emu n'aleeta omukyala gwe bayita Tumusime Aida n'akolagana n'omuwala nga deputy returning officer muwala wa Tashobya ali mu kakiiko k'ebyokulonda e Kampala Electoral Commission be bakyusizza bino byonna bye mulaba bino byonna era bye tutaddewo zino zonna diara forms zino ninako samples ku diara forms zennina zonna fraud zonna babikyusizza bino byonna ebiri ku diara forms bino birala nnyo ne be batadde ku kakiiko k'ebyokulonda ku tale sheet bilala kubanga ono omukyala yafugifulumiza ate n'amala n'agitusaba nti tugimuddize yabadde tanna collectinga nsobize ziyabadagize bannange twajjirwa olumbe lw'omusajja gwe bayita Salimu Sale n'ewaffe mutusabire ab'e Nakaseke Salimu Sale n'akafooka nga aka palamenti nako sebo nako kaagala musajja gwe Salimu Sale n'akafooka nga aka palamenti nako kaagala ne kakujja eri ewammwe n'ojja ng'oguba ekiro n'otula mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi ne mutandika okukola fojjale ono yenna kakati sooka olabe awamu bano ab'akakiiko k'okulonda batugambye nga mbu tebalina diara fomu nga zino ze diara fomu zaabwe ezaka eno ogiraba eno diara fomu eno nayo diara fomu yaffe ye Nakaseke ab'akakiiko k'okulonda obwedda ze batuwa zezino ezimu ku zi diara fomu kati nga bakuga tetulina diara fomu nga basayiningako nga kati woolaba ono omusajja yasayininzeeko n'essimu ye yabadde w'akakiiko ka byakulonda n'eno nayo w'akakiiko ka byakulonda eno diara fomu gye mulaba eno yabadde y'akakiiko ka byakulonda eyagisayininzeeko bamuyita Sebaggala Brian n'essimu ze kweziri kakati bwe mutuuka mu salino bannange mukulu byabakama tukukimanyi you a fraudster justice byabakama we know you a fraudster and your group osobola okuorganizinga okulonda ne kubanga ze zino diara fomu ezewaffe Nakaseke bannange naye ye deputy returning officer we Nakaseke era obwedda bino byonna yabigira nga z'okulagira ye Salimu Sale akandwana bubannayo oba tuli babona bantu mwe tuli bawona simanyi oba Mukama alituyamba bantu mwe tuli bawona bantu mwe banenga mutunyigiriza ku kisenge n'akafo kange gwe jeno omulamba ne kakujja eri ennamunkekeera bataddewo bifraudi gundi byonna ne mbiyitamu mu makolero ga Salimu Sale yataddeyo polling stations nga basomba abantu ne mu mabalakisi naye obululu abantu bampadde olw'okuba bwabadde bungi era ne mbawangula era omusajja n'ajja ekiro mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi Edward Damula nga ye under secretary wa Ministry of Finance ne batula ne bagamba bajje banzibeko obuwanguzi bwange tusaba Katonda oba Mukama watwerabira ku basajja bano oba be bokka abalina amaanyi mu nsi yonna oba bokka be balina obuyinza mu nsi yonna Katonda wali badde otuddira mu byonna twabikuŋŋaanyiza saagala muntu yenna avuma muntu w'e Nakaseke nti teyampadde kalu abantu b'e Nakaseke sirina we saawangudde ng'oggyeko mu makolero g'ennamunkekeera
ne Barakisi eriawe yekakolera we batadde abantu be Nakaseke bategedde obwedda basombe na munkekera mu makolero simanyi siriyoni ndasyo paka na munkekera ng'omuntu omwalonda emirundi 10 ojootyo omuntu ng'awangudde 85% n'ojooteeketeeka ekiro ssebo yabadde mu maka g'omusajja bamuyita Sengonzi Damuliro Wawali ye under secretary wa Ministry of Finance kuba obwedda be baddukanya ebintu byabwe n'ajja n'ayita ab'akakiiko k'okulonda n'abagamba they can eliminate them or they declare all NRM candidates era bwe bazze ne mukyala Saida Bumba twagenza okulira nti no beerangiridde naye twebuuza bana basajja mmwe mulimatira ddi basajja mmwe mulimatira ddi basajja mmwe sali musale nkubuuza mulimatira ddi gwe wagabyeyo obuwanguzi bwange ngoze Nakaseke n'olagira omukyala akulira akakiiko k'ebyokulonda gw'obadde wakaleeta gwe bayita Aida Tumusiime n'omukyala gwe bayita Luusi era naye waggwanga lyammwe muwala wa Tashobya eyaba ebwedda ajjuzaamu bino byonna bivulugu bino byonna naye kakati tusaba bannange bannayuganda tukole tutya abasajja bano nga tunyigirizibwa nga tuli mu suffocation buli kimu ekiri mu ggwanga bakitwala nze ekinnangise ne Nakaseke yenna ettaka lyayo baagala kulitwala era kyemuva mulaba nti kakati tuli mu nankeno bikaseera weeraliikirira bajja kujja bakutemule n'obululu nabo bwe bateekawo nabo ne bajja babutubbeko ogamba otya nti no wampanguddeko Semuto Town Council n'okomawo muno mbu wampanguddeko Nakaseke Sub-County n'okomawo mbu wampanguddeko Kapeeka Sub-County n'ebirala byonna obwedda bye bateekamu byonna bannange oba Mukama watwerabira tukusaba Mukama oba watwerabira tufukamire Mukama oba watwerabira tuddemu tukufukaamirire taata oba watwerabira ku basajja bano omusajja n'akafo kange kano nako ne kamuleeta emisinde nti tutamaguzi teri kumuwa buwanguzi wano ate bonna bukiiko bw'okulonda bokka be balimu obukiiko bwabwe bonna bafaanagana bonna boogera ennimi zimu mu kakiiko tolina gy'oddukira otuuka wali omufere asoma ng'akugamba genda mu kooti naye ng'omufere byasoma natunuulidde omufere deputy returning ate abalina buli kimu kyonna mu ggwanga ne bajja ne bakubbako obuwanguzi sebo sali musale taata twala obuwanguzi bwo taata twala ne Namayanja deputy secretary general Mowenaale mwe mwazze ne mubba obuwanguzi bwange mutwale taata muli b'amaanyi nnyo naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo agambe nti ab'e Nakaseke tebampadde kalu bwino yenna mulina ayagala okumuwa bwino yenna mulina nawangudde ebitundu 85 ku 100 si kusuubira busuubizi naye bwino yenna mulina byala fomu zizonna nzirina noono omufere w'akakiiko k'ebyokulonda be yalangiridde nabyo byonna mbirina ate nga takyasobola kubizaayo kubanga yabadde abisitampinzeeko ng'ataddeko n'amannya ge tumanyi nti eno yonna ebitundu babyetaaga era lwe lutale era tusaba bannansi munsabire bano abasajja baagala kuntemula bwe batatuwa butwa bakusuubiriza kukuba masasi buli kimu kyonna ekiri eno ettaka eriri eno balyezinzeeko baagala kulitwala naye sebo n'akafo k'obubaka bwa paalamenti ne kabasuza nga batunula ne tulwana ne tufuna obuwanguzi bwaffe buli kaseera ne tubanga tuli mu mannyo ga mpisi batwetoolodde eno yonna bajja batwala ettaka ly'abantu batwetoolodde obukulembeze bonna mu kakiiko k'ebyokulonda bokka b'osangayo mu kakiiko bw'otasanga Tasobya osanga aheebwa bw'otasanga aheebwa osanga byamukama bw'otasanga byamukama osanga kuniihira bw'otasanga kuniihira ogenda okudda eno ng'osanga Tumusiime kakati ffe be muzinga kene waffe ffe tukole ki tuli ku kisenge tusaba bannange Katonda atuddiremu kubanga tetukyalina ssuubi mu nsi yaffe ebintu byonna tubikuŋŋaanyizza tubibawadde tumanyi nti muli babuyinza mulina emmundu mulina ababayambako mu kukwata abantu mulina ababayambako kukola kyonna naye sebo sali musale taata akafotwala taata akafotwala ffe twakuŋŋaanyizza ebintu naye taata tonzita taata akafooko twala ak'obubaka bwa paalamenti y'emisinde n'agamba teri kulangirira lutamaguzi basebo bannayuganda ne bannyabo tubasaba oba ffe twaziza nsobi ki eri Katonda kubanga buli kiriwo abasajja bakyetaaga Katonda atuddiremu ffe ne Nakaseke yenna bamwetaaga era lwe lutalo lwe tulimu tubeeraliikirira okututemula
tubeera liikiriro tuwa obutwa n'obukulembeze bwe bateekawo tulonde abantu ne batulonda era ne bajja nabo babugire nze sigenda kuddayo mu kalulu abasajja bano nga bakyafuga ffe tukuŋŋaanyiza bwino waffe yenna nga bwe yeetaagisa tumuwadde ekibiina kya NUP nti nze nawangula ba 85% kubanga tosobola claiminga nga tolina diara forms nzirina zonna kiriyala ekibiina kya NUP nzikiwadde baloyazi baffe ne tale sheet bagenda kusoma tale sheet yowakulira akakiiko k'ebyokulonda Mr. Byamukama, just Byamukama, we know you were fraudster in elections. But think about your future and the future of your children. Kubanga temujja kututeerangawo bino bintu mutusiriwaze nti tugenda mu kulonda naye ate nga muzze wano mupanze ekintu kyamwe twagende wa Byamukama ne tumukabirya ku makolero ga Salimu Sale bataddeyo polling station n'atusiriwaza kumbe muwala wa Tashobya gwe bayita ahebwa Ruth Fiona ate gwe baleetene Nakaseke ne babizawo omukyale yali akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe bayitanga Fiona Kunihira n'abagamba ebyo sijja kubisobola kati ono omuwala wa Tashobya Electoral Commission gwe bayita ahabwe bannaye bantu mwenga mutubonyabonyeza mu nsi yaffe Mukama alitujjukira nga mututuusidda ku kisenge n'akomawo obwedda yawandiika ono yenna fraud zino photocopies za fraud ebyo byonna obwedda bye bawandiika kakati ffe tuneerwanako tukole kyali Mukama ku bantu bano tukole ki nga bonna batuzinzeeko mu kyalo ne mu kibuga tukole ki nga buli kamu konna bakeetaaga bagamba nti tebitaalinga ebiri ku poto yaabwe ne be baabawadde okujjuzaamu era ne bw'aba w'amawulire n'agendayo n'abasaba bye bajjuzaamu we babijje kubanga kati ntegedde n'okutegeera nti no bye bajjuzaamu ne byala foomu ezimu tebazirina nga bazibuuza kati tulina omuluka mulambo ogw'ekigegge omuli polling station y'ekigegge emuli mulungi omu ne Buggala Joshua Zaake Buggala begenze begabira 5 ku polling station nenga zonna nze naziwangudde mu ga Katonda kati we bababuuziza gundi zaawo byala forms nga zonna bazibbyeko ku baana ne baswala naye wano bye bajjuzaamu mu gundi zaabwe abantu abakedde ku makya kuba mulungi omu nawanguddewo n'obulu 169 era n'abawo ne bagamba wano wanguddewo kyokka ne bagenda ne babikyusa so twagala kusaba okulonda kugira kuyimirizibwa kubanga tetukyalina nsonga lwaki tulonda okulonda kugira kuyimirizibwa mu Uganda kubasajja bano these fraudsters nga Justice Byamukama you were fraudster you were fraudster according to arrangement twajja mu kakiiko k'ebyokulonda kumbe ng'osiba wa Salimu Sale muteekateeka kuzaayo polling station makolero laba ate bwaddira muwala wa Tashobya gwe bayita aheebwa gwe baleese n'akola bino byonna Nakaseke returning officer yaliwo mukyala Kunihira ndowooza olya Kunihira n'agamba bino sijja kubikola kati ne baleeta omukyala tumusiime Fiona bino byonna ne babikola okulaba nga babituukiriza so twagala kusaba bannayuganda tugira twesonyiwa okulonda nze Museveni nga waali oba gavumenti ye NRM nga weeri ekyateekateeka okulonda sijja kuddamu kwesimbawo newe wali bakifonga kyero si newe kiriba kyewaffe mu lujja sisobola kukyetwala bye omusajja n'abeeri n'awa directive nti balangirire bano nabo bonna bali mu kutya omukulu